Adde kaseera kabunkenge ku kyalo Lunyerere mu Lukagwe Kanyike Kamengo District MPG abatuuze bavudde mu mbeera ne basaanyawo amaka g'omusamize Ivan Muwanga abadde akufudde omugano okusaddakanga abaana baabwe. Ebimu ku bisigalira biteekeddwa omuliro nga beekulisa omumpembe. Ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti eno poliisi yakwata Ivan Muwanga ne mukyala we wamu n'omuzimbi nga bateebereza okusaddaaka abantu. Abatuuze beekoze ekigenyi amaka gonna ne bagasuula ku ttaka oluvannyuma lwa poliisi okusenguka mu maka g'omumpembe ono era obwedda bali ku mudido nga buli ekituuka ku ttaka bakyetikka basombye amabaati, buliti, emitayimbwa, enzigi wamu n'ebirala nga bwe beekulisa omutemu. Gavumenti yaze buli kikomera kya mugagga alina ebintu bwe biti beetaaga okulabisa kale n'essaawa yakulabisa era nywera buli omanyi nga gy'oli eyo bino by'okola sitaani takola ki sitaani talokoka agenda kudduka ono yamuvudde mudda. Mu butuufu tewasigadde kizimbe abaana babikoonye nisimanyi ekigenda mu maaso oba alina banne banaatukolako naye ffe tuli ki kubanga obulamu ne bali abagenda nabo baali baki bantu. Yali ava wange ku ssomero we yabulira wali ekawaala Kamengo Primary School omwana wange n'abula kirabika naye akawanga kali omwo badde njagala ndabe wakiri engoye ze wangi ate oba munange tebakkiriza nkole ntya bataata. Abagoba ba ttipa nabo tebalutumiddwa mwana bazireese mu bungi ne basomba amataffaali gonna agabadde ku bizimbe ebimenyeddwa. Ivan bangi bakyamuyinako ekyuli olw'ebyo byazze abayisaamu. Era ngiraba bwe nti twafiirwa omwana waffe otufiirwa omwana omukulu Ivan ono Muwanga ne tuzuula nga yeyatta omwana waffe. Embeera eriwo kati ngisanyukidde nnyo nga nze taata w'omwana omuto. Ebitundu byaffe by'omwana ebimu tebyakola ki tebyalabika. Nali nkolera bwera katale nenkomawo ng'embeera eganye nali ntwala bya nnyanja nenkomawo ng'embeera eganye nenjja n'obusente bwange nenzimba akayumba kange ku kibira. Ono ne yegatta n'abaana ba mwannyinaze ne bayagala okungoba ku ttaka nga babeera bankuba nga buli lwennya ku Lunyerere nga bankuba nga bali bagamba olyangobe ku ttaka nveeko. Oli yaani gwoyogera? Bano abaawano abadde asaana naye attiwe naye abantu balina obulumi abantu balina obulimi anko obadde asaana naye bagende nga bamusalaasala kanyama ku kanyama kuba abantu balina obulumi abantu banyiivu. Amyuka RDC MPG Saadi Mwanje Muteesasira asabye abatuuze okuba bakkakkamu nga poliisi bwerafubana okubatuusaako obwenkanya. Tunaba kumaliriza kunoonyereza crime scene tukyagyetagako ebintu bingi nnyo ebikyaga ttiimu y'abasoko egenze olunaku lwaleero kunoonyereza ku bisigalira ebyasigaddewo. N'olwensonga tenjagala okusaba abantu baffe buli muntu yabulwako omuntu we nabagambye twagguddewo ekitabo ekyenjawulo ku poliisi mu ofiisi yaffe okubanga tusobola okubanga turegisteringa abantu bano. Twagala kuzuula abantu bano kuba n'emirambo gyennyini egigenze gizuulwa twagala tumanye bannyini gyo abatuufu. Ono era agamba nti ssentebe w'ekyalo Lunyerere Abdul Ssennoga wakunoonyerezebwako. Kyatandise bassentebe ba LC1 ababadde bagufudde omugano okubikkirira abantu bano saagala kituuse Kinyerere kituuke wala wonna. Nkusaba bw'oba olina omusawo w'ekinnansi yenna omusamize ng'obadde omubikkiridde ng'obadde si mu registering kozesa akakisa kano kubanga
ekikwekweto bwe kinaatandika nga bwe tugenda okutambula tetugenda ate siyantebe wa LC1 gwe tutandikirako yennyini kubanga gwokulya ebyokwerinda by'ekyalo. Ivan Muwanga olunaku olweggulo poliisi wamu n'amagye bayazizza amaka ge ne bakkunulayo emirambo emikalu 2 obuwanga obusoba mu 6 n'ebirala. Bya Mutale Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.